Ajja simanye yeeyita Motive Kasaggambu yakoze kyamaanyi nnyo okundikoodinga. Kyazze nga muzimu kuba bonna baatidde nga bandaba ndi wali. Nazze nkakase era nazzeewo ng'ow'amawulire okukakasa ne kamera nabadde nayo ndabire eddala nti babaleetedde ekyemisana ky'embizzi. Babadde twagala kireeta ku makya naye tugenda okulaba Abdallah Kiwanuka azze ne tubusuulawo abaana ne tubukuba ebifaananyi. Abo abaana abaakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamaada mwebale nnyo. Abaabuleese nabo babadde basiraamu. Kasimu, Jamaada, Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakasa gwe nno Ssennyonyi agenda kukozesa ensobi kubanga wakati mu kulwanyisa Ssennyonyi oyina olutalo lw'oli mu kuwakula olulala lwe sirowooza nti osobola okumalako nalwo kubanga abantu b'oluwakuddeko tebatololeetinga nonsense ku nsonga ekwatagana n'eddiini yaabwe. Tekyabadde kibi okutusindikira embizzi lwakuba mwatusindikidde entono olulala musindikanga eziwerako ziyinza otuyambako okufunamu akasente akalabirira baamulekwa aba struggle. Naye kibadde tekyetaagisa kumentioninga mannya g'abasiraamu nti be babaleetedde ekyemisana ky'embizzi n'okwata n'obusiraamu bulamba n'obwataakinga mu ntalo zo ez'embizzi. Muzafaru ye yazireese, gundi n'azireeta, ne Kasimu n'aleeta n'oseka n'okuseka babadde basiraamu nno abaazireese mukwano. Wakati mu kulwanyisa Ssennyonyi ogenda kukola ensobi. Omusiraamu tatololeetinga nonsense ku ddiini ye. Ate sirowooza nti olutalo lw'eddiini osobola okululwana. Omusiraamu mu nzikiriza ye embizzi eri haraamu. Kaakati oddidde amannya g'omusiraamu ogaasanguzza ku mpewo nti mu bantu bonna be walabyewo ab'omutima ogusobola okuleeta embizzi babadde basiraamu. Tekyalibadde kikyamu okusinziira ku kumanya kwabwe. Tekyalibadde kikyamu okusinziira ku kukkiriza kwabwe. Naye okwataakinga obusiraamu ku mbizzi ate eyo move ozannya embi. Actually n'okumentioninga obumentioninza amannya g'abasiraamu nti be baleese embizzi kibadde kivve. Naye ate kyo kiriikaleekaleko kubanga buli muntu yamanyi bwe yasoma eddiini ye era buli muntu yamanyi bw'alisinkana Katonda we. Buli muntu yamanyi bw'azannyisaamu okukkiriza kwe. Naye ate n'okyasanguliza dda abaleese embizzi ku kitebe kya Nuupu kwabaddeko Muzafaru, kwabaddeko Kasimu, kwabaddeko ne gundi. Ekyewunyisa nno abaleese embizzi babadde basiraamu ddiini lubo wa Saava. Olwo olutalo luba lulala. Sigala mu ntalo ze ez'ebyobufuzi z'oba osanga oyinza ozisobola. Naye olutalo olulimu eddiini naddala ey'ekisiraamu tojja zisobola. Kubanga ye omusiraamu akugamba nti embizzi haraamu. Kakati gwe bw'okwata embizzi ozizannyisa ebyobufuzi byo n'ozizannyisa n'amannya g'abasiraamu n'otakoma ku ekyo n'ozaataakingira ddala ku busiraamu, obeera obuuse layiniyo ddiini lubo wa Saava. Obeera obuuse layiniyo okimanyi nti omusiraamu ku kikwatagana eddiini ye tateesa ate tasaaga. Kibuuka omuzannyi w'emizannyo yali azannya buzannya nga Hajji Bumaali. Abasiraamu ne bamuyiira amazzi agookya mbu ye ge yayita asidi. Naye nga yali azannya buzannya azini character gwali muzannyo buzannyo. Naye nga bba abasiraamu bagamba eyo character gy'ozannyisa Hajji omulambo oba erinnya ly'obwa Hajji oba erinnya ly'obusiraamu etyoboola obusiraamu, ekkakkanya obusiraamu. Era yuguyugu Kibuuka nga yeeyubudde afuuse Ddube Sempaata. Kaakati muganda wange entalo zonna zirwane na buli kyokola kyonna kikole, naye obusiraamu bujje mu ntalo z'ebyobufuzi byo. Amannya g'abasiraamu gajje mu ntalo z'embizzi. Actually gwe osobola okugakozesa nga bwe nkugambye buli omu yamanyi bw'alisinkana Katonda we. Naye okumentioninga babadde nno n'abasiraamu weewunye kibadde tekyetaagisa. Ddiini lubo wa Saava kibadde tekyetaagisa. Abasiraamu oba obusiraamu bujje mu nsonga zo, bujje mu ntalo zo. Lwana entalo zo. Bw'oba okyalinayo n'embizzi endala zisindike. Osobola okukozesa abo be bamu abasiraamu b'ogambye abaaziweereza
ne tekikwetaagisa kuddamu kumensioninga nti abaziweerezza oba abazitambuza babadde basiraamu obanga agamba nti si kive bannaye mwenna abasiraamu abali eyo embizzi terina ttabbu osobola ogitambuza n'ogitwala wonna woogitutte ate bw'omala n'ojja n'ogamba ensi ti nzagireeseewo mbadde musiraamu tekiwooma ddiini olutalo lw'eddiini togenda kusobola kumalako nalwo nkiddamu si mutima mubi kano nkuwadde wiika warning kuba nange ndi musajja musiraamu naye olutalo lw'eddiini togenda kusobola kumalako nalwo nze nina abavubuka bemmanyi abasiraamu abanywa omwenge nina abavubuka bemmanyi naye ng'embizzi tebakwatako era n'omuli w'embizzi anyiiga okumuyita omuli w'embizzi kitegeeza embizzi okujja ataakinga ku mannya g'abasiraamu n'obusiraamu mu kaseera ke kamu n'obukwata n'obwataakinga ku mbizzi kabonero ka bujoozi kabonero ka bunyoomi ekyo nkikubuulidde bwana ddiini lubowa saava waliwo erinnya eppya mpuuga bw'oba omwogerako njagala otandike kati okumuwa ekitiibwa kye omubizzi mpuuga kubanga gw'otissa obubaka okubutuusaayo oyo abeera mubaka asome essaala oyo abeera mupaatiri ate atissa omuntu embizzi agitwale ku kitebe kya banne oyo abeera muki mubizzi era mpuuga tumufunidde erinnya eppya okuva n'olunaku olwaleero n'ennaku ezeeyongerayo mpuuga mubizzi toddamu okumwogerako nga tomuwadde kitiibwa kye nkiddamu omuntu yenna ayogera ku Mathias Mpuuga sooka omuwe ekitiibwa kye jjukira bano abasajja tebaagala kujja buzzi n'obayita mannya gaabwe bakugamba nti Ssaabasajja Kabaka yabawa ebitiibwa nga bakyali bato kakati omuntu yenna ayogera ku Mathias Mpuuga nkwegayiridde sooka omuteereko tayito ye nti omubizzi kubanga yakutte embizzi n'azisindika ku kitebe kya National Unity Platform nkugambye nti oyo atambuza obubaka tumuyita mubaka oyo atambuza essaala tumuyita mupaatiri oyo atambuza essaala aba mukyala tumuyita mubiikira atambuza embizzi abeera ki oyo abeera mubizzi okuva n'olunaku olwaleero omuntu yenna ayagala okwogera ku mpuuga sooka omuwe ekitiibwa kye omubizzi mpuuga mpuuga okuva n'olunaku olwaleero tewabaddamu okwogerako nga tasoose kuwa kitiibwa kyo nga tasoose kutonaatona amajjoloberago ag'omubizzi mpuuga okuva n'olunaku olwaleero tutongozza erinnya ery'oweekitiibwa omubizzi mpuuga era yenna anaddamu okumwogerako nga totaddeeko linnya lye nti omubizzi mpuuga tugenda kufaafaagana naawe tugenda kukola ki kufaafaagana naye kubanga abo abantu b'amaanyi nnyo mu by'obufuzi bya Uganda era b'amaanyi nnyo mu Buganda kinyuma nnyo bw'oba omwogerako omuwe tayito ze ajjanjaba abaana alina tayito ki musawo omuvuzi wa takisi alina tayito ki dereeva ani alongoosa ttooya alina tayito ki kyula owa booda alina tayito ki nti booda kaakati n'empuuga ku mannya ge nga ye yasindisa embizzi yeewanguliddeko tayito ey'okubeera omubizzi kyokka ate nina investigations kati zeŋŋendamu njagala mpuuga mayiga seggona buli omu andage ku kijja kya jjajja wa jjajjaawe ene waawo mba mpanvu yennyo kuba ezo zibeera ennyiriri ttaano buli omu andage ku kijja ekya taata wa jjajjaawe njagala buli omu andage ku kijja ekya taata wa jjajjaawe nabagambye bano abasajja tebaava mu Buganda bano abasajja ensibuko yaabwe si ya mu Buganda kati njagala buli omu antambuliremu ng'Omuganda antuukire ku taata wa jjajjaawe tumanye taata wa jjajjaawe yaziikibwa wa bwe njogera ku taata wa jjajjaawo mbeera njogera ku jjajja wa taatawo njagala okumanya ebijja by'abataata b'abajjajja bammwe
biri ludda wa? Mmwe abaagala ennyo Obuganda, mmwe abavumira abantu, mmwe ababulangirira abantu, ebijja by'abataata bajjajja bammwe biri ludda wa? Bwe njogera ku bataata b'abajjajja bammwe mbeera ntegeeza bajjajja b'abataata bammwe. Njagala okumanya ebijja by'abajjajja b'abataata bammwe biri ludda wa? Sseggona, Mayiga n'Empuuga. Njagala ennyiriri emabega ziri ezo nnya. Njagala ennyiriri nnya mwe muva. Omanyi kibi nnyo okudda ku baana bawaka n'obajoonyesa mbu batta ekifaananyi kya waka era nti mmwe beewaka. Kyokka nga te bwe tukola okunoonyereza gw'oli mwana mujja na nnyina nga tosobola kwagala nnyo waka kusinga abaana abazaaliddwamu. Buli omu ku mmwe abasatu njagala ekijja ekya taata wa jjajja wammwe kiri ludda wa? Nze yeekolera ito.